TMO Online Television, its associates and affiliates may not be liable for views expressed on this show. Viewer discretion advised. Mbaniriza nnyo mu mwaka 2022 omwaka gw'enkyukakyuka. Tuwanjagira Katonda ffenna tusonyiwe bye twamusobya, atuggirewo endwadde tusobole okutuuka ku bye twetaaga. Eggwanga likaabye ekimala era abanaku badaga Mukama eri munyiivu. Mu 2022 omwaka ogw'enkyukakyuka yenze Ssaalongo Kanka Kapita natuddeyo dda ku luno nga neekwatiddemu okusobola okuggusa ensonga ya mwana muwala Nalukwago Farida. Abamu mumumanyi nga musanyusa Farida muwanvu. Kyagulanyi wa Katonda nze nabbi mbategeeza akomanyi ka Katonda kyavaayo kumya akalulu ka Kyagulanyi buli muntu analonda akalulu ka Kyagulanyi nabbi mbategeeza. Twalaba ekitundu ekyasooka kye nasooka okuteekayo wano ku TMO ng'akyayogera. Olunaku olwaleero nzize mbabuulire era nga muteekeyo nnyo omutima nga mumpuliriza kubanga tugenda kukwatira wamu. Nalukwago Farida oyo gwe mulaba, omukyalo oyo yavuddeyo butereevu n'antegeeza nti mulwadde wa siriimu. Farida oyo gwe mulaba muyimbi alina ekitone era ng'omu ku bamukutteko ye William Kibuuka oba muyite akaalo ka Buganda. Yamukwatako n'amuyingiza ebintu by'okuyimba kwabadde asavaivingira. Nalukwago Farida oyo gwe mulaba alina omwana wa myaka 3 ng'era yamumuzaalamu ensonga ze tugenda okwogerako naddala ez'obulwadde zaava ku ensonga eyo. Okuva olunaku olwo yejjusa embeera y'obulamu gy'ayiseemu, alina omwana wa myaka 3 okubeezaawo obulamu asiika Chapati zaatundira ku lubalaza lw'ennyumba gye yapangisa gy'abeeramu ne maama we ne baganda be, asiika Chapati okubabeezaawo mu kabaketi ako ke mulaba. Nalukwago Farida oyo nga tannambuulira nti mulwadde wa siriimu yasooka okundaga omwana ow'emyaka 3 alina okumulyako ku mulimo gw'okusiika Chapati n'andaga omuzadde gw'alina okulabirira ku mulimo gw'okusiika Chapati kubanga okuyimba kwe yali ajjamu ekibagulira ekyokulya kwaggalwawo. Kaakati Nalukwago Farida gwe mulabaawo oba Farida muwanvu Landiroodi ababalidde emyezi 3 nga mujjo okuva lwe nakola vidiyo zino okuzibalaga. Kituttemu ebbanga ttono basasule ebbanja ly'ababanja lya myezi 7 naye emyezi 3 gye yabawadde kubasaasira kubanga alaba embeera gye balimu. Ekibagambisizza nti neekwatiddemu. Nsaba buli omu ampagira awagira TMO Online Television nammwe mwenna abatugoberera newankubadde muwagirako ebimu ebirala ne mutabiwagira, tukwatire wamu tuyambe Farida ono Nalukwago okusobola okwebereramu. Mujja kumbuuza lwaki Farida vidiyo eno yagikolera mu t-shirt ya red. Omukyala gwe mulaba oyo Nalukwago Farida nfanfe w'ekibiina kya National Unity Platform tajjaako kajoozi ka red kamuli ku mutima kubanga alaba ebinyigiriza n'ebinyigiriza abanaku era awagira enkyukakyuka y'ensonga yayambala akati-shirt ako. Buli muntu analonda akalulu ka Kyagulanyi nabbi bategeeza. Mujja kubanga mukiraba ne mu kitundu kyaffe ekyasooka si kyakweyogerako nange nakitegeera luvannyuma kuba alina oluyimba lwe yayimbira Robert Kyagulanyi omukulembeze wa National Unity Platform ow'ekisinde ekiriko ensangi zino. Akayimba ka Farida ono kajja maaso awo mbakubiriza mwenna. Nyinako ennamba zentaddeko ze z'emikutu gya TMO Online Television, ennamba eya Airtel era ziri mu mannya gange kennyini omuweereza Kanka ka Emmanuel Peter. Mujja kuba mutuweerezaako obuyambi, ekyo nno nkitandike. Obuyambi bugenda kugasa ki? Bugenda kugasa Farida ono okwegulira eddagala lyebamira ery'abalwadde ba siriimu, lijja muyambako okubanga limu transportinga. Yavuddeyo n'akyogera mu lwatu ensonga lwaki nange nkikkaatiriza saagala kumuswaza nti oba nkigenderedde. Ayagala okuyamba omwana we ono n'okusasula ebbanja lye bababanja. Kale nno ne bwe kyalibadde kisoboka eri abazira kisa yalivudde mu kayumba ke balimu ke bababanja emyezi 7 ke ngenda okubanga mbabuulirako embeera gye nakasangamu n'agenda n'abazadde be kubanga newankubadde mumulaba mu sayizi eyo
ate ayina naye baalabirira naye kyewuunyisa ate naye ayina amulabirira kibuuka yalabirira ono n'alabirira bali bonna ne beekwanyakwanya mu mbeera eriwo kale nomulabye eggwanga lyaffe weriri ne werituuse mbawanjagira kantandika ekitundu kyaffe kino nga mbakubiriza ennamba nzitaddeko bulungi ayina obuyambi bunsindikire mbukuŋŋaanye wamu ngende nkolemu ekintu ekijja Farida ono n'omwana we mu mbeera gye balimu ate ng'ebizibu bibabuulidde kiriininga bino nga bwe tweyiye okulaba ebizibu ebinene tunaabikola tutya si bigambo byange ebintu ebyo byonna bye njogedde bye biri mu puroguraamu eno kambeere nga njijjawo tugitandike naye laga talanta ey'okuyimba bwetumbudde nkyali ne mukyala Farida ono gwe mulaba obulamu bumutambulidde mu mbeera yonna gye bumutambuliddemu mpaka lwe nasisinkanye Sir William Kibuuka mu kitundu kiri ekyasooka kati ate kyanneewuunyisizza okubanga ate yanyigiriziddwa mu mbeera gye namusanzeemu ng'alina gwakwatibwa ennaku anyigiriziddwa ennyo okusinga obulamu ye bwe bwamutambulira omwana ono muyitaani ye gift lwaki wamutuuma gift wakyali kyanjawulo mu bizibu ebyantuukako ne mu mbeera gye nayitamu nalaba nga nina mutuuma gift kyajjanga kirabo gy'oli erinnya lye ery'ekika yaani nasaazi gift kambuuze ngenda kuzzaayo emabega sesanga akukutte akuleese ku ddwaliro ly'e Kawempe siri erya gavumenti erya gavumenti bwe mba zijja kuno oluguudo liyitako awo lyewaliisenga mulago w'e Kawempe si oyo ye akomye ku geeti agenze kiki ekyali wakati awo nga maama we akujjanjaba maama mukunjijanjaba eso kale yanjijanjaba tugenda abasawo ne batandika okunkolako okunkolako ne tukomawo ewaka naye maama agamba nti ono omwana mumulowooza sente ngenda kuba nzijjawo ezirabirirwa omwana ono namugamba tujja kubeerawo kyenaalyako kyanaalyako akati saamanya nti ne taata woono luvannyuma amala okuntuusa ku geeti saamanya nti awo waakomye era okuva bwe yava ku geeti nga amaze okuntuusa saddangamu kulaba buyambi bwe yakitegeera nti baakulongoosa bulongoosa yakitegeera kubanga nebyokubanga ebireetebwa ku mwana bye yakomako kakati essaawa zino ne bw'obanga mukubidde essimu ne mugamba omwana mulwadde omwana yeetaagisa kino omwana yeetaagisa kiri akugamba ye talina ssente anti obwedda neewuunya lwaki gwe ne gift mubeera waka nga mbadde obwedda nkyewuunya nga njagala kutegeera olina omusajja eyakuwaana eriiso nga mukyali eri muyimba kati aliwa nga neebuuza aliwa lwaki obeera waka nga ate omusajja eyakuzaalamu omwana abeera walala bwe yabula teyadda teyakomawo era nange era kati essaawa zino omwana ono nze buli kimu nze okuva ku ngatto gyayambala paka ku lugoye opalapala nnyo otya omwana ono okubanga afaanana nga bw'afaanana bw'ati
palapalanya ninayo ka bizinesi kange aka chapati kali awo ewaka kakati osika chapati nsika chapati za bisatu era mwetenganya okulaba nga bw'oweza 10 ng'ogulira gift akagoye wenfuna 5 ebyo byo nga bigenda mu bokisi nga nfuba okulaba nga omwana wange alabika bulungi. Embeera eyo ngitegedde okuva ku geeti y'eddwaliro mpaka lwensanze omwana gwaŋŋambye nti alina emyaka emeka? 3. Emyaka 3 y'embeera gy'obadde oyitamu eyo. Kankubuuze, waliwo ekigambo ekyakuyisa obubi ng'omaze okuzaala omwana ono okutuuka wano ku Ddala weze wemusangidde, era nga ekigambo kino kyava ku bulwadde bwe wazuula nti obulina. Awo kantegeere awo nneme kutegeerera kyaliwo kitya. Sooka ombuulire ofuna otya obulwadde? Obulwadde twamala kuba nga tuli wamu ne taata wo kati ngira ng'obulwadde bujja nga bw'amaanyi bwantwalako ne ku kitanda kati tukomawo olwo sinakitegeera nti nalwadde. Maama nga ngamba naye okimanyi nti oli mulwadde era simanyi gye wabujje. Yamugamba nti naye katatawo neyabunsiizi. Nga bwe wafunamu obulwadde ogenda mu ddwaliro results ezaavaayo nga zigamba ndi mulwadde wa siriimu era mu kubufuna nayisibwa mu mbeera embi. Kambuuze, wayisibwa otya bwe wakitegeera nti n'obadde siriimu? Saayisibwa bulungi kubeera nagamba naye Mukama lwaki nze nfunye kino ate ne mu kufuna olubuto ate nga abantu bagamba nnyo nti omwana bw'oba nga olina olubuto omwana naye aba alina okufuna obulwadde era kale abasawo banfubako nnyo kubanga omwana tafuna bulwadde naye nga embeera bwetyo bwetambula. Akaseera kano kaba kazibu okukola vidiyo ekika kino, naye nze nsigala ngoma okuzikola kubanga mba nzeetaaga mu kakati. Abaliyo kambabuulire, omwana waffe ono gift yazaalibwa omukyala gw'olaba wano ku mabbali. Omukyala ono mala okuzaala omwana yeeyiyiza mu bulamu bw'okujeregebwa n'okukula ng'ayisibwamu amaaso olw'okuba nti mumpi. Kati ebyokusoma abiyiseeko byonna. Agambye nti kakulaakulanye ekitone kye eky'okuyimba. Mu kuyimba afuniddeyo omwami bazadde omwana ono gw'olaba alina emyaka 3. Kakati ng'oggyeko biri byonna bwe mubadde mubiwulira byo byadde bya ssanyu mpaka lwengudde ku kigambo nti ate n'ajja alwala obulwadde bwa siriimu. Ekyo nno kiruma, naye sijja kukiyisa eyo mu bulumi, nja kukiyisa ate mu ssanyu kubanga bw'okitegeera tekivaawo, tekiseetulula bigere, kikubeera ku mutima ekiro na misana. Kati nja kusaba ogume twogere n'abantu.
embeera ekunyigiriza ku mutima enyigiriza omwana wo Katonda yakusaasira omwana wo n'atafuna bulwadde okuva akaseera lwe wafuna obulwadde bwa siriimu kiki ekyakugjamu obulamu bubadde butambula butya? bwe nakitegeera nti kati nfunye obulwadde natandika eddagala lyange naye ng'ate era n'eddagala liba lya bulumi okulifuna kubanga kati nga mu kaseera kano kendimu nina obuvunaanyizibwa bwono ate nange okuba nga neefaako nembeera nga nkaluubizibwa okuba nga okufuna eddagala nga kyetaagiswa transport atuuka mu ddwaliro kati nembeera awo entyo kambuuze transport yo naakutwala ku ddwaliro omujja mu kusiika Chapati engoye omwana zayambala ono gwe mulimu ogwo gwokka gwokola? ogwa Chapati ogwo gw'obulamu obubwo wabuvaako n'osigala ku bw'abaana bo obeera obulamu butambula butya obubwo? obulamu obwange bwe kale si bubi nnyo bwankati n'engeri gye ndi mu by'okuyimba tengeera kati nabyo tebikyatambula bulungi mbeerawo bwe ntyo siri bubi nnyo kati okutambuza obulamu bwotyo kikyopulaninga mu nsi ennaku zino kikyoliko kikyolowooza ngeri ki gy'oyagala okuzaamu omwana wo naawe weerabirire? kyenyagala mu nsi njagala nnyo okulanga maama wange muzimbidde ku nnyumba n'ekirala kyenjagala njagala nnyo okulaba nga omwana wange asomera mu ssomero ery'ebbeeyi ng'ate ng'ali mufaako saagala ayisibwe nga nze bwe nayisibwamu. Wali kankubuuze lwaki gwe toyagala kwezimbira nnyumba oyagala gizimbira maama wo? Lwaki tewaali gyezimbidde gwe nga gwe? Njagala nsooke ye. Kitegeeza mukyala Farida nti newankubadde osiika Chapati ezo mw'olina okujja obulabirize bw'omwana wo naawe okwerabirira. We musula wammwe? Si waffe. Wemusula mupangisa? Tupangisa. Era nga nekindeetedde okuba nga ndeeta amaziga agatakoma kwe kuba nga abantu banja nnyo ate nga emyezi mingi kati essaawa zino landiroodi yatuwadde emyezi esatu okuba nga twetetenkanya tubeere nga tusasula. Awo muveewo nti awo musobole okuvaawo tubeere nga tusasula ennyo. We mubeerawo obeerawo gwe ne maama wo n'omwana wo ne baganda wo. Mu kutuwa emyezi esatu yatugambye njagala nga emyezi gyonna nga giweddeyo mbeere nga sikyababanja mutambule muveemu mugende era nga kyekinkwasa ennaku. Kankubuuze gwe mubi waali agadde okukola mu nsi nga tonavaamu kuzimbira maama wo? Era kyekirowoozo kye nnina era sente zesooka okuba nga nkutte tugeze nti ndi nakutte ng'obukadde 3
Wali waliwo akapolo. Kale genda webake. Ndoza naye akooyo okulaba maama we mu nnaku naye n'agattako omulango ogwawamu. Singa Katonda akusaasira obulamu ne bukukyukira naye waali agadde okulaba maama wo nga tebakyababanja. Mama kasita atereera nange mba ateredde awo nange mba nsobola okuba nga nezimbira eyange nembeera n'omwana wange. Kambuuze n'ebyokubuuza awo bigenda bikendeera kubanga bibanga ebijjukiza omuntu ennaku gy'alimu. Wano ebbanja lye baba banja lyenkanawo. Ebbanja lisukka mu myezi 5. Iye. Myezi ng'emeka? Kubanga ekyenjukira okuva mu Gwokutaano awo paka tuli mu kati tugenda mu January. Kati yatuwadde emyezi 3 mu maaso tubeere nga tuzisasula. Nazo noyo Land Road abaweejo naye aba batunuddemu n'alaba nga mazima embeera ebanyigiriza. Kitegeeza naye ababanjizza n'atuuka wakola ki? Oluusi naali agadde okwogeramu naye ndaba nga okwogeramu naye mba munyigiriza mazima. Kati Farida kakubuuze, bwe twatandikidde interview eno obadde n'essanyu olijja wange olina ebizibu ebyo? Essanyu ngera bwe nagize ne mbagamba embeera yange si mbi nnyo ate era si ennungi ennyo. Nabadde njagala mbeere nga saagala basoosa mu maziga. Njagala mbeere nga nsooke mmannyonnyole ku kye natandikirako paka ku kye ndiko. Kaŋŋende wali ku ky'omwana wo. Oyagala omwana wo asomere mu ssomero erimufaako aleme kuyisibwamu maaso nakutiizingibwa nga gwe bwe wakola ki? Nze we natiizingibwanga. Ekitegeeza omwagalizo asome. Ki kye wali agadde omwana wo afuuke ekiyinza omukyusisa obulamu obutafaanana bubwo? Kale omwana toyinza manya ki kyayagala ye nga y'omwana. Oyinza okugamba nti oyagala abeere nga dokita nga ye ayagala kubeera pilot. Kati ekyo siyinza mukaka naye singa obusobozi bubeerawo gwe kye waali mwagaliza basobola okumukolera ekyo kyaba akola ki kyaba ayagala nga ye omwana. Kuba nange kati nga wali we nabagambye nti nali njagala nnyo mbeere pilot naye ate nekitakola ki nekitasoboka. Abaana okuba ne mu Uganda mulimu ennyonyi ntono wali oyagala vuga zaazo mu Amerika. Era nze yange yali yabise. Katonda atuma bannabbi okuva edda n'edda oba w'ekiremye okutaasa ensi ye nabbi alabise omulala kulwanyaffe Uganda yadde enfaanana nga bwe ndi muwulire bye ŋŋamba eggwanga likaabye ekimala era abanaku badaga Mukama eri munyiivu. Bano abafuzi abaliwo abatafa ku bantu ne bababbako ebyabwe era bangi bakaba kati antumye omulimu tinfuuwa ekkondere aleese omufuzi omulala agenda okubataasa. Kyagulanyi wa Katonda nze nabbi mbategeeza amaanyi ga Katonda kyavaayo kumya akalulu ka Kyagulanyi buli muntu anaalonda akalulu ka Kyagulanyi nabbi mbategeeza.
alinja sabigu abasomi mukitegeera naye kadawudi akatono kamukuba embumulo yadde talina mundu ono mwana Kyagulanyi naye kumanyika Katonda obufuzi bugenda kyuka nzayogera ndi nabbi Mukama yantumye omulimu okufuuwa ekkondeere akalulu ka Kyagulanyi buli muntu analonda Katonda yamutuwadde anunule enseno Kyagulanyi wa Katonda nze nabbi mbategeeza. Okay, n'akayimba k'enkyukakyuka eyo kankuba omulanga ku lwa TM Online Television ze Ssaalongo Kanka Kapita nkubira President w'ekibiina kya National Unity Platform omukulu Robert Kyagulanyi okuyambako ku Farida. Nsaba okubirize ng'ekibiina singa omuntu wabula ng'ekibiina ky'omu ku bawagizi bammwe ab'Olulango ng'ayimba n'oluyimba olwo musikeemu omukono ave mu mbeera gy'alimu kale atereezeemu. Tuli mu mbeera yakwejja olw'ensonga y'obulagajjavu bw'abakulembera okubanga abantu nga bano batuuka mu mbeera eno kale gwe akulembedde ekisinde ky'okuyamba abanaku abatufaanana naawe gye wava okusobola okukulembera bonna abakkiririza mu National Unity Platform nkusaba okwatizeeko ddoboozi lyawamu eri mwenna abalina obukulembeze kati ng'obulamu bwakyukamu olw'okubaawo kw'ekibiina Farida kyakkiririzaamu ennamba zeezo mu muyambi osobola obutasindikako kyonna ky'osindise kunombuuza Farida asangibwawa n'enkulagirira n'omweyogerera naye Ssaako n'enteekateeka n'ogimubuulira bw'oba onaamuyamba. Kuno nno gubadde mulango oguli special ogw'abawagizi abakulembeze n'abakkiririza mu nkyukakyuka n'okuyamba okw'omutima ogwawamu katweyongereyo ne Farida Nalukwago oba Farida Muwanvu nga nteekateeka okuwumba ekitundu kyange ekisoose mtegedde bingi ne bye nabadde sisuubira naye era mu lugendo lw'abantu bulijjo olwoba olukola osuubira okusangayo byewaze weetegekedde ne by'otaategekedde. Kaakati omwaka gutiisizza bubi mwenna mumanyi ekiseera kye tulimu ekya COVID naye ate waliwo ate abalina ekibonerezo ekitaalinda COVID nga bo bakiri nakyo ebbanga. Mukyala Farida ono ampitiddemu mu bintu bingi okundaba nga ndi mugumu tekitegeeza nti ennaku tennuma manyi abambaga musajja oyo mugumu tekitegeeza nti ennaku tekola ki tekitegeeza nti ennaku tennuma. Njagala kubuuza mukyala Farida ekintu kino ekyeddagala kyo kitambuza otya olimiranga abasawo bwe bagamba kyo kiri kitya okulimira nalirimize bulungi naye ate nina nekyeta okuba nga nina kyemba neetaagisa abasawo bali bye baŋŋamba okukola eddagala lino okuba nga libeera nga likuyamba bulungi nga lituukiriza okuba nga mbeera kale nga siriiko bintu ebyokulya ebyo mba siina bulungi. Omuntu yenna akozesa eddagala lye alina kwerabirira bulungi omubiri okusobola okukola ki okukuumibwa obulungi. Ebintu ebyo byetuusaako si byetuusaako naye ate oli mukyala munyirivu kati abantu banaategera batya nti wadde obyetuusaako bato byetuusaako anti era ne bukale babeera bakugamba era bw'oba tobiyina okola bwoti. Kati waliwo omukyala awatunda amenvu abeera agamba munaye Farida oyina eryenvu kuba era olwedde ne baneiba bange era abasinga bakimanyi naye kagamba tukuwe ku lyenvu nti ye limulimpe ate ng'era oba olina oddirya kubanga bakugamba liba liyina engeri gyerikuyambamu. Kati ng'ebintu ebimu ebirala mba sisobola byetuusaako ebirala bye baba bagamba. Kati wano mu kugenda okukima eddagala wo otambula otya okukima eddagala eryo obeere nalyo?
nti mbagendera ku boda kuba boda yensobola takisi sigisobola ate boda ezo ziba ziseera basirina bulungi gundi ezo sente zaazo mukubanga mbanga nenye takisi eba enkomya ku gate ate gate awo nenyambuka olusozi eddagala olutera dikimawa ndikima mulago oli mulago omukulu omukulu wendikima ati mukwamukola olusozi mba simalaako bulungi so embanga ninye boda ate kiba kinyanguyira bulungi kuyamba lyo nekutuusiza ddala nekuwonya olusozi kati awo yembeera eyo njagala naali eri akitunulemu alabe Farid ono kyokka ekineewuunyisa ebyo byonna tulaba nti obiŋŋambye ate ogenda ku stage gwe n'osanyusa abantu bo ne baddayo nga basanyufu kyewuunyisa omuntu atuula ku nnaku etayogerekeka abantu mulabamu obusanyusa bo abazze mu bivulu bye wayimbangamu M.i.S.O bo ate ne batuula ne bakola ki ne basanyuka gwe kikuwuliza kitya nga abantu abasanyufu nga gwe abasanyusa tuli musanyufu anti era bagamba totambula na bizibu bikuba mu bantu weebikkirira n'ogumaaguma kati nga bwentudde wano bwe mbanga newaddeyo kubanga mbanyumiza sitole yange M.i.S.O kati mbibanyumiza gyenvudde wange yenna ekintu ekyo nkifunye bulungi waliwo akayimba kali ako kenalabye mu vidiyo ng'oyambadde uniform kozi bakayitaani birungo mwanyina zinambi kyo kiyenga kati onyirira wakoze olususu apaana amaama yazaala embona biseeko ng'ova busega badde ne seeki ne kapo saawa zibadde 7 enso girese ewuuma ogenze n'onyeenya ekikolo mwana ggwe n'okuba abalogo abasajja obalese bawunze wembadde nange n'enzimba kati nyiikirira okusoma b'obulungi bonnambi obugattamu obuyivu ensi ejja kwanguyira weesonyiwa ebyenso obwongo obuteeke mu ssomero engeri gy'okyali muto sente mukulu wonzirina ŋŋenda kukuweerera nnambi ekirungi amagezi ogalina mu kika kyaffe oli omu wetutaddeko omwoyo neyanziza toko babongora ensonga onjagala nyera gwe ekoko jja kuzigaya nekyenkusaba mpozi sente zogiro zireka zino zowaayo fiizi nafunye eddiirwa ebaluka ngenda mwambi yasikati nekiro twasuse mu ngatto eyo nafunyeyo gayi amanyi okukuba ekikiri gredi ayina amajja ate munnanga agagaba nze njagala kulya kashi nga bwe nkuba ku nguliko oddamu n'obiŋŋamba namba ebyokuva mu ssomero owafunyeeyo gayi y'abaana mubadde mutya bameka boolaba abawala mwana gwe abali ku nguudo babakolera 2,000 naye byoyagala ofuuka nambi okusoma kulungi era abantu abali mu ddembe beba abaasoma nnyabo va ku ebyo ddayo ku ssomero ekibawa sijja kikola sikunyomye neigamba zenambi ndi mwawufu era abasajja baŋŋamba kusaba weebaze mami ngenda mugulira n'engatto yanaze kayayana nambi abasajja bammatira era engeri gye mbalaba kuba kati balinga 8 ngenda bazimbamu ennyumba n'emmotoka nina okunyola sijjina kwogera bingi lwaki kakati enninda sabagala egeza ebirimi oyo nja mulaga enkya jakufuuka nga mmega nambi obeere ng'ebbaafu makureti koŋŋamba eba
sinnategeera bulungi kiki kyogambye Nambi obwejjanjukira Luganda zebabadde ebirungo ja kufuuka nga Mega Nambi obeerenga ebbaafu makureti gongamba ebabadde ebirungo sinnategeera bulungi kiki kyogambye Nambi obwejjanjukira Luganda zebabadde ebirungo birungo nnyonnyola kayimba birungo kobo wali okakola kuba ndaba ekintu wakinyiga ng'okitereeza bulungi nnyo gwe wali kyokola okyewulira nani kyewulira kubeera mu kukola vidiyo bakugamba oba olina okuba ng'ojjayo ekifaananyi ekyo eky'oluyimba osobole okuba nga abantu abandaba bagamba omwana oyo nga yazannya bulungi ati kyekiri mu vidiyo olinayo ennyimba endala ze wayimba zirina bwe nakola vidiyo ne Amawulire twasooka kuyimbamu awo kayimba netukuba eŋŋoma eza akaalo ka Buganda bw'oba olina akayimba njagala nkujja eri ate nkutwale mu kino kuba wamanyire otusanyusa newankubadde gwe olina ennaku yo munda olinayo akayimba kewaali tuwaddemu ne tumaliriza ekitundu kino kayina katuwe bakayita neebaza Mukama tekirina ttabu neebaza Mukama nnyambye kye nali sisuubira te okubeera kati kyendi nakula siina ssuubi abantu bansekereranga nange ntandika okwetya eyo kusomera abayizi nga bantwala ng'ekyonziira era ekyo kyannemesa okuyiga gundi abaana banvumanga nga bwe ndi ekikulekule olundabako nga badduka bwe nalaba sisobole nenzirayo mu bakadde bange era nga nsiiba neekwese naye maama Katonda mulungi ng'ayita mu William yanfudde nga bw'olaba nyimba netema omubbali abantu ne mujja okufuuwa lwaki seebaza Mukama njagala muwanike emikono abampagira ffenna tuyimbe tinno Katonda mulungi asaana kwebaza neeyanze nnyo Mukama ze gwe basikereranga kino kyonkoledde kimala kitange weebale nnyo laabwe ndigida bwenti gano manyi ga Katonda ze yali talina ssuubi kati ze mpuusa ensonga akayimba ndowooza akayimba ako kazingazinga obulamu bwo kuba mpulidde mulimu ebirungo by'ebyo by'obadde onyumyako mu mboozi eno naye kankubuuza gwe ng'ayise mu mbeera eno olinayo obubaka obw'enjawulo bwe waali agadde osindikira munnayuganda atali munnayuganda omuntu yenna ali mu nsi ayita mu mbeera oba atagiyitangamu oba atagirabangako olinayo obubaka obw'enjawulo bw'osindikira abantu mu nsi mbadde mbulina naye mbadde nina ekitundu kyembadde mpulira kyenjagala okuyimba abantu bakiwulire kiyimbe leero topiki yakola mbasaba buli alina akalimu tofanga kuba kunyoma bambi munyigira okukola ate naddala abakyala kati gwe atakola osembye gobe ng'otunda nnyaanya maama tandikira kwezo kimanye basooka kwavula maama fiina gumwegomba yatandika mpola mpola naye kati munene mu ggwanga ate n'ekirala abakazi abatakola kye mbategeeza mwe abaami b'abakoowa bajja kusuula mu nnyumba gwe yeefudde nga lubunani baddukira erinza omukozi tewaliwo kitasoboka mulekerawo okwennyoma ze bampitako akazike kati ate abo bennyini
bafuuka mikwano gyange yimba ne bakuba emizira gurupu mwobeera Nsanga Trust Production Kibuuka yankutte ku mukono tumira abantu b'Ekawempe n'ab'Emaganjo mwenna gye nnakulira musabire lugabagira abakuuma mazima okusinziira ku kitundu ekyo kibanga ekimpadde ekitundu ky'obubaka kye naalyegombye okufuna ku lwabo bonna bempeereza ndowooza kansembeyo n'obubaka obw'enjawulo eri abadde balaba vidiyo eno eri ababadde balaba vidiyo eno mbadde nsaba buli ali eyo nga ondaba togwamu maanyi togwamu ssuubi kola ekyo abasawo kye baba bagambye gondera amateeka g'abasawo wonna ogagondedde ojja kuwangaala n'okusinga omulamu kubanga bangi nnyo betulabye abafudde covid abafudde accident naye nga ffe weetuli kakati tobeera ku ekyo ng'okyeraliikirira wabula gwe mirempekeyo obeere ng'oli free nze bwe bubaka obwange awo ebigambo bino bigambo tebibadde bya ssanyu era bibadde bigambo nga bwe mubirabye kakati kambabuulire kiki kye nnyinza okwongera ku bigambo ebyo osobole okukitegeera kati nze ku lwa Farida kyakoze nze kambeeko kye mbasaba buli ali eyo nga nali nkukoledde vidiyo n'ekunyumira nga nali nkuweereza ekintu kyonna n'okiraba ne kikyusa obulamu bwo njagala okyusize mukyala Farida ono Ssaako n'abantu omanyi Farida namutegeerera ku Kibuuka ate naye n'embeera gye namusangamu gy'atafunyeemu mu kwewaayo ate naye yalina obulamu bw'omuntu obulala bw'ayagala bukwatibweko abantu abasinga bw'ojja n'akusanga ogudde oluggi lw'emiryango ng'aluggala bugezako okuyita emmanju nga nalwo aluggala kakati kankube mulanga Farida ne waka we babeera bababanja ng'oggyeko ekyokubabanja kuba baatuuse n'obbagoba mu nnyumba naye alina ekirooto oti newankubadde bino abirina akyasobola okuyiiya n'okuyimba Ssaako n'abamuyambako okubeeramu eyo embeera ekyo mu kisolovinge bwe mumala omusolovingira ekyo bwe mumala okumusolovingira ekizibu ekyo omukyalo ono akaluubirizibwa okufuna eddagala lye naye nga Katonda amusaasidde n'abeerawo alina omwana gift gwe mulabye kati tandika okkuba essimu weeri awo ogenda kunkubira essimu kino leero bweyamo bwange gyenja okusooka okukwata ne bwe naaba nnina essimu endala muntereko obubaka ku WhatsApp ku ngeri ki gye tuyinza okutaaninga overturning changing oba okukyusa obulamu bwa kiki kye mulabye ku vidiyo eno kino kye kitundu ekisoose nga nange kinkaluubiridde okukola newankubadde nkimazeeko kakati ngenda kubasiibulira wano mbasabe ku mulundi gwenzirako okukola vidiyo njagala mbeere ng'obulamu bw'omukyalo ono n'abantu abamwetoolodde bukyuse mbasiibudde mweraba